Congratulations. Of course, onvumisa nti baby omwana omuto afumbirwa omusajja omukulu tannawasa naye njagala okukutegeeza buli muntu akole ebibye. Buli omu abeere mu bulamu bwe nga bw'abwagala. Enteekateeka y'embaga ya Baby Gloria n'omwami we eri ku 99% era nga kaadi zitambula ku speedi eya waggulu era oba nga tonnafuna kaadi yo ng'olina akakwate ku famire oba ng'oli mukwano gwa Baby Gloria oba omwami we oba maama waabwe oba bazadde baabwe olina okuba ng'okubayo akasimu wenyigire mu nteekateeka. Venue eri confirmed, kyaki bagenda okugattibwa confirmed era n'engoye ze bagenda okwambala byonna biri confirmed. Nga twogera ku mukolo guno pre-wedding shoot yo yawedde kati twogera ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ennaku zisigadde ntono ddala okuba nga tutuuka ku mukolo gw'abaana bano ababiri. Mu kukyala maama omukolo yagwetikka, media yagyetikka, essanyu kyali kitegeerekeka ng'era maama ng'akuzizza omwana we n'atuuka ku kkula eri obufumbo byonna bye yayogera tabyejjusa ate teryamunenya kuba kitegeerekeka eri muwala we akulidde mu mawulire okuba nti teyamuswaza n'aba nga ate yasobola okuba ng'avaayo n'omwami we omutongole. So tubaagaliza birungi byerere mu nteekateeka nga we ziri ate ne twongera okuba nga tusaba buli omu gwe kikwatako abeere ng'ate abateerawo ekirungi ekijjayo ekifaananyi. Kaakati bannyabo ne bassebo ku sayidi endala twaliraba embaga ya Grace Khan ne Prince Oma. Nkiddamu twaliraba embaga ya Grace Khan ne Prince Oma. Lwaki? Nga tutunuulira omukwano gw'abana ababiri oba gyenvudde waabwe mu mukwano bye bayiseemu okwekyanga n'okuddiŋŋana kagende kadde we bagenda we baawukana we baddiŋŋana. Olwaleero ekifaananyi kye tufuna nti ababiri baali banga beeronda. Olwaleero ebifaananyi weebiri tuzze twogera nti bazzeemu baawukanye naye ku mulundi guno ndabanga abaddiŋŋanidde mu mbeera nga buli omu akkiriza munne. Taata nga ssente weeziri ng'ayagala nnyo omwana we ow'obulenzi nga Grace Khan waali tuba tusuubira ekisingako awo. Kakati mu mbeera endala era muwala wa Mooti naye tutandise okulaba sayini ez'omwana akuze. Okusookera ddala tumuyozaayoza olw'okuba nti yafunye abantu miliyoni namba ba followers be ku TikTok naye olaba nti kaakati celebrations mu kifaananyi mujjiramu omuntu omulala. Onfuna bulungi. So olwaleero twagadde okuyozaayoza abaana baffe nga tusinziira ku mukutu guno ogwa Kafton Music kwe tutambulira nabo bwe tujja nga tunyumiza emboozi ate ne celebratinga nabo bwe babeera n'emikolo gyabwe okubeera ddala ku birthday. Kaakati twogera mbaga kambawe ne ku kojja Kitonsa eri abo abatannawulira ku bigambo bye oba ndowooza ye ku ky'okukola DNA. Embaga ziggwa naye wabeerawo kati ate obulamu ng'abafumbo. Kansooke nkikwaseemu ku kojja Kitonsa temufaawo. Bino nze mbikugamba lujja DNA mugikole naye gwe manya nakugamba agenda okukola DNA leka ng'otuwadde endagaano. Kyangu nnyo okuvaayo ng'ofudde. Kyangu nnyo okuva ne wayitawo omwezi gumu n'ofa. Muve ku kukebera abaana baffe bonna. Labirira omwana. Kojja waliwo ne benda babaddugavu n'omusanga balina omwana mweru. Abo bo jjini bazijjawo ezo. Andi gye kiri kye nakugambye ayinza obba bwe yafuna olubuto wamutambuza nnyo mu nnyonyi ne alaba abazungu. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo
So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obwenjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Tuline kojja Kitonsa banyabo ne bassebo abatulaba tusinzidde wano Makindye mu office za Rock FM nga bulijjo batuwa space. Kojja Kitonsa tulina okwebaza aba Rock FM. Batubudamya mu Makindye ono omufondo omuntu yali tuddewa nkugambye ate bwogezaako tulajjo tutya tetwagala wano kutuwoga mu recording ebintu byaffe zirogi nyingi jjukira we balaba kamera batya. Waliwo logi etulinaanye wano eri opposite naye esinga kusanyusa divorce. Divorce ebintu bitabimanyi anti ayimirira ku balcony ani yakugamba nti divorce ali contented n'obufumbo bufumbo bw'emyaka 2 omanyi lujja kati mwekambabuulire tumubuuzaako omukyala naye omukyala yagenda okumekinga divorce abeere contented n'obufumbo bwe naye omukyala bw'anaaba takikoze era tagenda kubeera contented. Omanyi abakyala balina naganagoyo gwe bakola simanyi omusajja wange ayenze kansooke muweemu obudde ate ng'otegedde ayenze ku mukazi asobola okugenda eri. Omukazi bwe yandiwulidde nga nti omusajja wange akwana yandibadde ayongeramu bwongezi bisoko n'amubuuza n'omubuuza we watateredde ntereezeemu. Kale oyo divorce Kojja Kitonsa bwayogerako mulala ku gwe mmanyi nze gwe mmanyi wa celebrity track so bwe tutandikidde obadde omubuuza ekigambo halo nga omuntu we bamukubira agamba halo kyatandika ddi kuba n'atagenda ku ssomero ayita halo n'omwana omuto bamukwasa essimu halo ani yakizimba mu bantu ye halo ani alina okuyita halo nze akubye oba gwe nkubidde ndowooza kyoba nti eri entukyoba nti terina kakawummuze gwakubye ogiyita ne gwe bakubidde wazi alina ka full stop yandikomye kunza halo naye ekola ki etambula ekitegeeza noona agisanga n'agitomera era gwe kasitola banga ekintu tekiggwayo oli abeera halo nukaba naye bwebaga nti weyivaako kyotesitinga naddala kati mwe mu studio zammwe era otandikira ku halo kati ekigambo ekyo lwaki mu Uganda kipromotingiddwa nnyo okusinga Wangi ssebo wangi twavaawo dda okitegeera kati kyobola nti ebintu ebimu mubikwata empola tetukyalina kyaffe kya bwannannyini ebigambo bigenze biwanvu gwatulaba abazungu batujja ku kulyenjere aga nti katubateeremu kawukuumira tubaeko kye tubaguza nga kyaffe so twogera ku mirembe bikyuse waliwo gwa sikaati nagulabaguza bakamiliyoni abo nno abasajja omanyi kamiliyoni ate nno kamiliyoni teyandibire kuba kamiliyoni yayimbirako mu lubugo n'eddiba ly'engo eri gye twava eri ate yali w'amaanyi nnyo okusinga kati mu sikaati ani naggamba okuyimba bunabbi mweweeza nti kitone ekyo kitone ky'omuntu goza kivaawa kuba si buli omu asobola okuyimba kiri kitone kasita obuwangwa obukikkiriza ne bukisiima ky'oba olaba ebiseera ebisinga ne mu basajja tulinamu abatali basajja agati omusajja oyo muliga kati ekitone ky'okwegatta oba tokifunye kuva mbajjajjaawe
talumba America anti tomanyi omuti gwe bayita ogundi omwoloola nkumanyi gumala ebbamba era bw'okolanga ekyogero ky'omwana ow'obulenzi n'otateekamu mwoloola oba owedde omwoloola gukola ki omwoloola ogwo ogulaba gumala ebintu bingi ne bw'obeera n'omwana ng'abadde agenda kuzaalibwa nga teyeesobola impotent n'ogezaako n'omufumba ekyogero ky'omwana omulenzi akiteekamu omwoloola n'akabajjangalabi ng'aguma mwana akula mugumu nga waga bamukolera walolayo ku ntuntunu entuntunu ngimanyi kati akatuntunu akatini okamanyi nga kamyuse akatuntunu waliwo entuntunu ennene n'akatuntunu naye bonna buba butono eriyo egejja waliyo entuntunu n'akatuntunu kati entuntunu ye nefaana ennyanya eyo gye muli eyo kati waliyo akatuntunu akati nako kavaako obutuntunu babulya naye ko kaba n'obukoola buti tekabanga kino entuntunu eyo nako kakyogero kya mulenzi ako nako kakyogero kya mwana wa bulenzi bamutonyeza mu bwana mukulu mu luseke luli ne kati ebyo byonna mmwe temukyabikola kyova olaba era mulina kati kujja gye tuli kojja mpaamu eccupa nsobole okunyweranywerako nga gwe bitabudde kati ne kati ffe wali twakula bazadde baffe babituwadde era lujja ekyekumanyisa nga bazadde bo okumanya nti omwana wange gwenzadde mbavubavvu ku kyalo balina okukuloopa ani aloopa olwo bazadde booli bw'otawaanya mba omwana wammwe asoberera muwala wange ffeno nga tuwaga nga taata agamba nzadde musajja sizadde kisajjasajja babeerayo nga bawaga ate nga bamu babeerawo ne bateekawo ekibeerabeeraawo nedda nti katonto olina omulaga tannatuuka mu siteegi neggwena essanyu libaawo tekajja kuba kasajja bagamba eriyo ne bataata abacelebratinga ng'omulenzi akoze omusanga mwana w'abandi taata n'acelebratinga amanya nti talina mwana musiru ate bapimirawo busiru na bugezi anti yes bweddayo ku bavubuka abatamanyi kukwana ku kyalo be basinga okubba mirimu be basinga okuba bafala katonda yakolanga kintu kwegatta kiza okusa omubiri gwonna ne gulowooza bulungi era bw'oba n'omwana onaga nti nze saagala bakazi tandikirawo mukuba embooko tayagala bakazi abajja nakuleetera ebizibu tayagala bakazi ogenda kubeerawo oti olwo twogera ku mwana wa myaka emeka okutandika ku myaka 15 okwambuka tandika oteekateeka omwana wo ng'omulaba taliimu maaso taliimu actually tumutandikira mu kyogero wano we tupimira omwana omulenzi talina kufuka mu ngoye bw'owulira atandise okwetakwatakulanga omuggyako engoye olabe bw'ata payipu eyambuka atumbiiza omutayi n'otumbiiza bulungi nnyo ate omukulu naawe omukulu olina esigala ng'eyo kengere exercise mweri kojjo kyatumbiiza nze ate nze bwe situmbiiza ani anaatumbiiza tulina kojja kitonsa okuva mu bakitonsa Habo Group yes balina branches 2 tulina branches enjawulo pozi jinja ogulawo ddi jinja omwezi guno gwennyini obutasukka nnaku za mwezi 15 era ng'ennaku z'omwezi okutandika ng'ennaku z'omwezi 25 mpaka ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kutambula jinja n'olusiisira lw'ebyobulamu mu lusiisira tugenda tujjanjaba abantu mu bitundu byabwe okubakebera n'okubawa obujjanjabi omanyi zino arrangement setuli mu kukola ez'okubeera nti bateerawo eddwaliro ate era si twagala tubasange nga bakyassa nga twagasooke tubayitemu era ab'ejjinja otandika nga ennaku z'omwezi 25 nja kukeberawo ku puroguramu yange naye ndowooza tusobola okuba tugenda tutandika nga 28 28 okebera n'omala n'ojjanjaba tojjanjaba bujjanjabi ezo equipment zaffe zonna z'olaba tuzijjayo bwe tuba tugenda mu lusiisira lw'ebyobulamu netukebera abantu twagala nnyo okujjanjaba endwadde ez'ekintu ekikulu ne ku Habo bakebera ate ogenda kujjanjaba ki nga tokebedde mbadde mmanyi bwenzija nenkugamba alusazi zinuma ng'otabula eddagala anti era nsooka kukonfaminga kyova wano ebiseera ebisinga mbagamba nnyo gwe omuntu alina results zo nga tezinnasukka myezi 2 zireete nga ziri mu nnaku 3 nnaku 6 ne bwe zigenda mu nnaku 9
omubiri gusobola okuba nga mu kaseera ako gwakyuse bikyukamu tuba tukugamba nti tuleetere results tulaba nnyo nti bwe bankuwa esimu nga nine nga ati sooka ogende bakkebere kasooka nga nti nakugamba nafunako wano omuvubuka wa myaka 17 nga yagenze omusawo wa habo n'amuwa eddagala n'amugamba nti olina prostate yeegazi nga wa myaka 17 nga muvubuka muto yanneewuunyisa mmanyi ndwadde z'abakadde ate wanga muvubuka eri eyo stage disease tekyaliko bakadde stage disease tusobola kuŋŋa nti wa myaka 15 18 nti alwadde prostate kati gwoŋŋambe nti bw'ebanga obadde ofuna infections nga tozijjanjaba esobola okutandikira mu myaka 45 kwana gye tuyita early prostate. Buli musajja alina omukwatako. Of course. Buli musajja. Stage. Kizibu nnyo oli okubuuka prostate. Kizibu. Egaziwa naye asobola ate okubuuka prostate cancer. Bibiri bya njawulo. Prostate. Ekyo it's a stage. Nti cancer fenna tujjagazibwa prostate. Buli musajja nabwe wakoma okukula prostate ye eva mu position yayo ne enlargingamu olw'emyaka maso zinafuye zikaddiye nebyozokola naye eri abasajja nga ssebo ne ku 5 asante kyekyo kyegambye 5 omusajja asigala akyalumba singa abatafunye prostate cancer. Prostate disease prostate bwerwala bwe buzibu naye ng'okugaziwa nevaako mu position yayo olwa age it's normal. Ekyo kiri normal. Yes. Okay. Branch ye Makindye weeri wano ku Golden Plaza okulinaana Pakalast restaurant gwe kasotoka ku Pakalast Makindye tunula ekizimbe ekiwanvu yakiyita Golden Plaza ku fule ey'okubiri kwetuli kwe tutudde tujjanjaba endwadde zonna kasita oba nga toyagala kukwatako mpewo. Abamu ng'empewo ze zibaluma ezo temujja tetunawe tusobola kujjanjaba kintu kitusobola kukebera. Tosobola mpewo. Mpewo zitya? Sizitya naye sitaganjula zitali zange sizikebera ezo. N'emmengo kyaliwo bulungi nnyo bana bandumizibwa mugongo bansanyalala banina sukaali nga weetaaga osooka ogendeko ku ze tuyita tomania mu machines eyo yo service twagireko eyo bannaabakyogo yo service twagireko eyo naye kati bino ebisigadde weetuli wano e Makindye. Kale ye Kojja Kitonsa nabagamba nti ngenda kumweyambisa nnyo mu nsonga z'amaka buli mboozi gye mulaba nga yeekuusa ku baagala n'amaka bulamu tujja kuba nga tumweyambisa nnyo okulaba nga tujjayo ekifaananyi ekituufu. Now wentuukidde wano olunaku olwaleero emboozi eriwo yeya baana baseggirinya omugenzi DNA efuuse DNA mu Uganda buli akeegezezaamu akuuma ako oba nkayita akatiba ako tekatera oluusi kuleeta results zosuubira kamanyo bikyusaawo era nga wekyalabise ku baana omwenda ne babeera nga banassofa be bagambibwa nti beba omugenzi. Kyova olaba alujja tukyabonaabona nnyo abazungu balina ekintu kye batuzimbamu teri kintu kibi nga musajja kutandika kuteebereza by'otomanyi bino ebintu bya DNA byaliwo kuva dda simanyi lwaki etuddeyo ku bulombolombo bwaffe obwedda ndaga butonde yaliwo kuva dda Pozida bakikolanga batya? Fedda twakikolanga nti omwana olwamuzaalanga bw'abanga si wa musaayi gwammwe nga tukozesa muzigo muganda tukozesa n'akalira ako. Ak'omwana? Yes. Ko kaakolanga ebitundu nga 9 ku 10 ng'oli sure. Lwaki? Nti twatuulanga ne tukola obulombolombo obutambulirako. Oleero kankubuulire. Kino nze nkikubuulira amazima. Tusobola n'okubeera mu environment n'ebintu bye tulya ku bbanga lye tukuze. Ne weesanga nga DNA ey'omuntu ekyuse. Ng'evudde ku ya Kojja totubuza. Nze nkubuulira amazima ebintu bingi kati ebyokulya ebituyingiddemu. Omusaayi gusigala musaayi. Anti bino Yesu omusaayi gusigala musaayi. Naye kyangu nnyo. Nzoke okuzaala omwana wange n'akulira ku mata g'ekizungu.
Nennesanga nga DNA y'omwana wange ekyuse kuba yo kasite ekyukamu katono. Report gyofune kuva omusana tuwaliwo ebitakwatagana mu musaayi. Kubanga n'amataganywa tetumanyi gye bagajja. Okitegeera? Emmere enzungu esusse. Bangamba amataga emikebe ago bagajja mu bakyala banakkenya. Ekyo sikimanyi. Era sisobola kiwaako bukakafu. Naye gwe olekooti ente gy'oerundidde. Katwero n'ente zennyini ezitwikamamu amata. Ngatte. Nazo bulidi. Bazikyusakyusa. Bw'oŋŋamba otya nti omwana akuze anywedde amata g'ente alidde ku nkoko ez'olunaku olumu temumanyi bye muzikubye abaana ffe n'olyoka okera ku makya n'oŋŋamba nti omwana DNA tekwatagana naye ataata kisoboka. Naye ng'ate omwana wa musaayi omukazi n'abeera confused n'abeera sitaaka n'aga nti ebbanga lyemmaze ne lujja ekyamazima siina wembala. Nga nagendako ewa Kitonsa kisoboka kitya? Kati kojja tubuulire kisoboka kitya omwana owange DNA ofuluma mbu ate si wange? Kisoboka. Bino byenkunnyonnyodde bituufu, ddayo binoonyerezeeko. Abazungu batusinga ekintu kimu. Bw'azaala omwana nga bakola kye bayita blood chemistry. Blood chemistry nga bamanya nti omukyala group ye eri etya, emmere y'omwana eri etya, amuwa ebyo byonnyini ebigwa mu kkowa y'omusaayi ogukwatagana n'omusaayi gwa famire ye. Ffe olwayiro oluzaala omwana nga tubumbujja, omwana wange alina kunywa mata mazungu, saagala kuyonsa ebbeere lyange lijja kugwa. Kati gwe mbuulira omwana akuzaaliyo ebintu ebitali bya musaayi gwa maama we na taata we, lwaki DNA eteekyuke? Kati kojja eriyo omuntu essaawa eno ng'agamba ne mu kyalo ebakebera olwaleero era osangayo ani akugambye nti amata g'emmikebe gakoma Kampala? Genda mu kyalo laba olugezigezi olulimba kazi. Akugamba nti osanga omukazi nga omwana amuyonsaako kiro kyokka ng'emisana omwana aba ku mata ga mmikebe. Omwana amuyonsaako kiro kyokka emisana omwana aba mata ga mmikebe. Omwana jjukira azaalibwa aba talina na magumba. Abayina binyamanyama tubiyita tutya cartilages. Zibeera cartilage ebyo ebinyamanyama ebimasomaso byonna bizimba n'okwesiba ku bintu byalya. Era mu calcium omu gwe tumanyi nti nno omubiri gwe gukozesa n'omusaayi kwe gutambulira. Kati kojja omanyi nti essaawa ntubanga abazibiikiriza ensonga enkulu anti ey'obwenzi lujja yonna ngenda kujjayo. Nze omanyi nakugamba nze seekubira. Nkulaga ebisobola okwonoona obufumbo n'ebisobola okuyisa mukyala wo nti mwenzi nga si mwenzi. Nze nalwanagana n'omukazi yajja wano ne bbaawe nga nti omukazi tadda waka alina infection. Ng'abasajja bangi tebafunanga na kusomesebwa kumanya nti infections za njawulo. Eriyo UTI infection mukazi asobola ogifunira mu kiyigo ng'agenza okukola short ko. Nga teyeegase na musajja. Ye. Ninga omusajja nti mukazi wange asusse obwenzi infection zitumazeeko emirembe ewaka. N'otomanya nti n'omukazi okyangu nnyo okugenda mu kiyigo pH ye nga yakyuse n'afuna akawuka ako. Kitegeeza mukyuse ebiyigo. Musomese abantu ebuuma buno obwa DNA baabuleeta naye neeyabuleeta ayagala bizinensi. DNA kyasobola okuwaliza otisenfu. Kisoboka kuba nakyo kyuma. Ky'oba olaba era bakugamba oba gye bitukuwadde tobitegedde gezaako ewalala. Lujja nakyo kyuma kikola era. Kitegeeza bino bye twogera olwaleero eby'abaana omwenda. Si kyangu nnyo kupakuka kugamba twakiraba abaana biki. Omukazi asobola okubeera mu nnyumba ne yeewa obutwa nga ye mu byafaayo bye ne mu ndowooza ye bw'atuna we yazaalira omwana talabawo kubaliga. Muli yeebuuza kizze kitya mukazi n'agenda mu depression. Kitegeera n'omusajja gw'okatemye naye n'agenda mu depression lwakuba nti kyannaku nnyo nti muganda wange Segirinya takola ki? Taliiwo. Naye abakutegeera bino yandifunye okugezesebwa n'okusoomooza mu ki? Mu bulamu. Anti era tulabyeko ne babikoze nga weebali ne bagenda mu depression. Waliwo omusajja bamuyita Musisi. Mwamulaba Musisi Lugazi. Oyo yatakyadda. Ne bw'alizaala abaana basatu ntagenda muva ku mutwe. Otegeera? Ebiseera ebisinga nga bwe tugamba nti kompyuta ekomandingibwa muntu tukozese ne ku alternatives endala.
Ochegeera tukozese ne ku alternatives endala lujja tugenda kusima obukyayi tugenda kuleeta family okwetematema tugenda kuleeta okuloganganibwa olw'obuntu obutono kubanga nakiri nakyo kyuma nkugambyeko nze waliwo sister wange yagenda mu ddwaliro lyesigenda kumenya ng'ayina ebbanyi kyeki ebbanyi ebeera kantu kazimba mu bbeere ebbanyi eryo nga limuluma ne bamugamba mu ddwaliro erimu nga bakoze ripooti ne bagimpanjirina nesaagala kikola ne bamugamba oyina kansa w'amabeere obwo obuzimba obubeera mu yes bukroti obwo ne mugamba sister wange n'atandika okukogga olwokuba bamuwadde results ezo ne mugamba jangu ne mutwala mu ddwaliro eddala nga temulimu yadde kaseera akamu bwe kati kyekimu ne bano bakebera siriimu bakugamba osobola okukola rapid ng'okebera HIV bw'omala okukola rapid ddayo nobuliza tozitegedde kaddemu kakebere ddamu ogende naye ku basajja ze zireeseze ezo toddayo kwemenya nammwe kisoboka lujja abantu bangi twali bagenze mu depression naye nga buuma buno bwe bubaleetedde ebizibu nammwe abakola endaga butonde tubeebaza era mwebala omulimu gwe mukola bati mubeere keen temukola final report tebakola final report ku mulundi gumu babeera balina oziddamu kati report evudde enene leero okoze oŋŋambye omwana si wange okitegeera era omwana alina ebikwawukanya kyangu nnyo ku mbeera gye tulya kyova olaba bw'obanga oyina ennyana y'ewaka nga si nzungu osobola okgenda n'ogiteeka ku nte enzungu n'egirinnyira n'ofuna breed mu kituufu kati ebyo mwali mubirowoozezaako nga mwe baprofessional abasawo anti batugamba nti ffe tetulowooza naye mmwe ng'abasawo abali professional mwali mukirowoozezaako nti kyangu nnyo ente oba omwana okuliramu jeans ez'enjawulo nga zikyasobola okukyusa DNA y'omuntu. Ekyatujja ku kiri kye twatandikako eky'omuzigo kyali ki? Kwe kuba nti ensi egenda ekyuka. Ensi ekyuka. Awo wennyini abazungu bwe bakwagala weetemeeteme. Nti tuve ku kiri tudde ku kyabo. Bo kye bategeera kye bakugamba. Ate ne nze ninako ekyuma kye mmanyi kya mu China. Sijja kukimenya linnya nja kutta akatale kaabwe. Nga bw'oteekamu emyaka gyo n'amannyago ne weiti obuzito bw'ozitowa ejja kukuwa ebirwadde ebikuluma. Kyuma kya mu China? Bwe nkyogera wano kati abasawo abasinga obungi naddala abasawo ab'eddagala ly'obutonde bakitegedde. Era essaawa eno omuntu eyakigoba yakirwanyisa nnyo kubanga eyo gundi baagiwanze campaign erwanyisa ekyuma ekyo. Naye tebanzikiriza ku midiyayo kati gwe sijja kukyogererako. Naye ekyuma ekyo weekiri. Era bwe bakisanga ng'omusawo wa haba akirina bamukwatirawo. Ninga abantu bikozesa mu nkukutu olw'okuba abalwadde be tujjanja tebali informed. Najja nagampa emyaka gyo n'akuteeka ku minzaani n'akupima n'amanya weitiyo ne kireeta lisiti. Mu bubonero obwo bwe kireeta oba oyinako bwekireeta obubonero 30 oba oyinako 15 by'owulira. Naye ffe abasajja tulwala myaka. Ekirwadde ekiri ewange eky'ensumbuwa lujja bw'enzira ewuwo naawe kyekikusumbuwa singa tuba tuli mu same age. Bitambulira awo. Kati ekyo nakyo kyuma baakikola. Okitegedde? Kipimira awo. Nekijja ne kikupima nti olina kino kubanga olina ebirowoozo. Nze abasajja bali mu myaka egyange balina ebirowoozo bye bimu n'ebyange. Era balina ebibachallenginga bye bimu n'ebyange. Era outcomes zirina okufaanagana. Nti ebiva ku stress bye bino. Fena tulaba kati emyaka gino bw'osanga omusajja nga kitonsa tannaba kuba na mukazi ali settled stress nejja. Waba tannazimba nyumba stress nejja. Abaana okusoma stress nejja bifaanagana. Ate n'abavubuka nabo balina ebyabwe. Girlfriend era nabo ogenda okubateeka mu system kijja kuwa lipooti efaanagana.
So kati nakiri bwe kibanga chuma bakikomandinga kikolebwa ekityo ongamba otya nti kire kikomandingibwa. Lujja tugenda kwetema. Sinnagamba nti ripoti yavuddeyo nfu. Ripoti gye mwalese sigiwakanya. Naye tulowooza omulundi ogw'okumeka nga tetunafulumya ripooti zino omuntu mulekerewo option eddamu egenda ewalala. Naye abaana bataano baba bangi. Anti kyekiri kyenkugambye, kyekyo kyenkugambye. Kati kiba kimaze okulaga nti Afirika abasajja banafu. Tebasobola kwetondera baana baabwe. Enkwaso zaabwe ennafu. Kati we bunaakeera ku makya ng'ojja kulaba ng'eddagala eriboosting enkwaso z'abasajja lye lisinga ku katale. Bwe banaamala okufiidinga ekyo nti kyangu nnyo mukazi wo okubaliga n'ozaala omwana nga siwuwa. Buli bwongo bwe batuzannyirako. Naffe tuzibuka amaaso. Ddayo ewammwe. Kwata akalira, ffe tetwetaaga musaayi. Kwata akalira. Kwata omuzigo omuganda. Bagende bakwalule. Bwe kagaana nga tumanya omwana siwa kyova olaba edda byalinga byangu. Era ng'omwami tewava na kusikamuka kyogamba nti bajjajjaffe tebalinamu baana be baakuzanga si baabwe. Kati bw'okkiriza nti nno olwaleero weesize mukyalawo mu abasajja muleme kubeera bafala. Sooka ozimbe trust mu mukyalawo. Bano abasajja trust bagitugyeko okuva ku bakazi be tusula nabo mbuliri. Sooka ozimbe trust mu mukyalawo. Okakase nti mukyalo tasobola kubaliga. Buli mwana gwakuwa mukozi. Twala butwazi. Naye bwe munaatandika okugenda mulimu abagagga be tulabye nga baluuzinze ne bizinesi zifudde. Abo bo bwe bakwagala Uganda edda mabega. Gwe lwaki leero gwe njagala ombuulireyo omuntu omu alina ke yeekoledde nga baali bamukebedde ne batasangamu mwana atali wuwe. Gwasita ogenda mu byuma. Abaavu bavaayo n'abaana baabwe. Abagagga bokka be bavaayo nga mulimu abatali baabwe. Gwe lwaki abaavu? Lwaki abagagga abalina bye baagala okugaba n'okugabanya nga biyimiridde lwaki bakendeeza abaana? DNA eraga nti waliwo abatali baabwe. Lujja gwe veeno ng'oli kaabwera. Oli mwavu otwala omwana wajja kuddanga buli ne bagamba n'enjala mulimu ke tulabangana n'okusukka nti yegwe ebitundu 10 ku 10 bwe tolabangako gavumenti ne Ministry of Health bwe yavaayo n'esooka ne stopping okebeza endaga butonde. Eyo kapenti wagiwulirako ne bagamba tu specifyinge mu kifo kimu. Bo abantu bali bamaze okubuuka nti kukola ssente. Saatera waliwo endowooza gye mpulira nti baagala kitongoza nga buli azaaliddwa omukebera DNA. Ebyo byonna kati bagenda kukubatemaatema, bagenda kubatta, Uganda egenda fuka ettogge kasita munakkiriza ekyo. Trust esooka eri ku mukyalawo. Lujja toweegatta na mukyalawo ng'ebirowoozo biri kugamba ndi bw'ali muzaala ndi mukebera. Weegatte na mwana wo na mukyalawo ng'omanyi agenda kukuwa zadde omwana gwakuwadde wuwo. Bwe muba nga mudibizza ennono eri ey'okwalula gwe kkiriza nti omwana gwe bampadde wange. Kubanga tulaba ne balonze ku street nga bayambye abaabalonda ku street. Omwana wamufuna nga wamufuna bufunyi n'omukuza ate n'akwagala n'osinga gw'ozadde. Kati tutambulire eyo mu one love. One love we preach. Wetuli kati awo. Wetuli. Nzaawo sivaawo. Waliyo n'akalala. Mbu g'osobola okuba ne mukyala we waka. N'agenda kuwa bbali. Kati wafuna olubuto. Mu mbeera eno nti tusigala ffe tulabagana. Nti nsobola okwesanga omwana nange afunye amatwa agange. Bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Anti nze mpuliriza. Kyekiri kye nkugambye. Nti ente bw'esala nga olulyo lwayo lunafu. Tunoonya nte erina lulyo lugumu. Okitegedde? Kitegeeza genes ezo ezikula ezo. Kyangu nnyo ogenda n'okebera. Nange tutunule kitwogere ki. Lwaki mmwe mwagala otufuula nti ffe tetumanyi? Kituufu ebyuma ebyo mubikozesa era tetubalinaako buzibu. Naye nga bw'olaba nti nno naffe eno batugamba ng'ojjanjaba omuntu
bw'olabanga obubonero tebukyuse laba omusawo omulala. Tuleka gundi fomu ey'obujjanjabi eri open ng'omuntu akkirizibwa okweyongerayo. Okitegeera kyandibadde na kirungi mmwe abasawo mmwe mwennyini ne musooka kuyita pate zino ebbiri ne mbagamba ebintu bino na kino bannange waliwo bitategedde bulungi naye ffe lipooti gye tufunye yeeno niba watabaawo ebiganye musooke mugende nammwe mukole okunoonyereza okulala abantu balina obusobozi. Kati kojja Segirinya yafa yalese baana be abali 9 bawera kati watali babakebedde tebakyawera anti kati bwe bulabe obusookerwako olwo ne mukadde sanyu agenda kufuna obuzibu kubanza oli ebbanga lyemmaze ne maama wa Segirinya n'enjagala gy'ayagalamu abazzukulu nakyo kikyasobola omuviirako obulwadde bwe. Ayagala nnyo abazzukulu. Nze mbadde naye emyaka 15 n'omusobyo. Segirinya mulabidde emyaka egisoba mu 2 n'omusobyo. Ayina abaana be. Mukwate ebintu Segirinya bye yaleka, mukwate ebyobugagga bya Segirinya mubikwase maama. Maama atobe n'abazzukulu be bamulekera. Ate abakyala bo bafuniramu wa. Anti maama yagenda okumanya kubanga omukyale ekyali kimugatta ku byobugagga bya Segirinya mwana. Abaana tubawe jjajja. Bamama baviiremu awo. Tebaviiriddemu awo baalyanga ebyabwe nga baabwe akyabalabirira. Nze nga nkeera ku makya nga nina omwana empigi nga nfa nga ate omukazi wange ow'empigi ali muleeta omwana wange wana ewaka. Kakati ekintu kino kiri emirundi tube ne unity emu egatta abaana abakazi mujje nga mulabe ku baana mutandika obulamu obupya. Omanyi kino ekintu kiri emirundi 2 kojja. Ku ludda lwabwe kitunulamu olabanga waliwo abantu abalina okuganyirwa mu ekyo ekya taata waabwe. Kati ate weesanga muzzeemu embeera y'abano abakebeddwa nga sibaawo. Omuntu yenna kino nkigamba abasajja abali eyo bwe weebakanga n'omukazi n'akeera ku makya n'akugamba nti mwami Kitonsa mu kiro kye twasulamu ekyanga 22 zigenza otuuka nga ennaku z'omwezi 6 nga seewulira bulungi yanirizanga zadde olere oba livuddewa ngolooza lwaki ennaku zino ensi njavu abantu baavu. omalooza lwaki tutaddewo embeera emikisa gyonna gye giva tuzibikiddeyo. Emikisa giri mu baana, emikisa giri mu zadde. Abantu bedda bakuumanga ssente n'amanya nti omwana ono akalira kabuuse ne kadda waggulu. Wange ono kagaaniddeyo si wange naye kigenda kuwulikika kitya ku kyalo timuzeeyi bazeerinde atadde omwana nga yakavaako ekirira agobaganyiza mukazi we aswazizza mukazi we mu kyalo nti atwale omwana yalindanga. Kojja bali balina ssente ne kati mmwe muzejjeeko olw'ensonga mwejjako obuvunaanyizibwa Katonda bw'abawadde. Anaakugabirira atya nga emikisa gyakuwoogabilireko ogejjako. Ko bali balina emmere balina amataka. Ne kati emmere n'amataka weebiri. Balandodi batubanja. Ne kati emmere n'amataka weebiri. Osanga omuvubuka ng'alina yiika 2 ku kyalo ng'ali Kampala avuga musaabaze wa nusu 10. Kitegeeza baba zuma bazo kikujja kwa bakoledde obupikipiki nti osobola okyusa obulamu ku kapikipiki akatera stiru ke kabatta. Takubye nnyo. Ate bino nze mbikugamba. Yes tutambule n'omulembe nga bwe gutambula n'emabega nga tetuvuddeeyo. Sigale nga tumanyi grounds bulungi nnyo. Obuvo n'obukko kwe tuyimirira. Tosobola kuŋŋamba nti ntunde ploti yange ya $7,000,000 n'enzija n'engula boda. Kyokka bw'otuuka e Kampala bakulimbalimba ti boda ogenda sobola okusasulako $1,000,000 mmeka? 2. Oze ne $1,000,000 z'omukaaga watandika okulimbalima kati n'ogenda nogaa nti ate zino kanjooge n'ojjooga ekibanja kyo n'okimalawo. Funyeko n'ezijooga. Ekibanja kyo n'okola ki? Waliwo n'abasasulako 7. Ekibanja kyo n'okimalawo. Jjukira bannaye nno kankubuulire lujja bino ebintu byetaaga kwegendereza.
bino ebintu byetaaga kwegendereza era nalabye okwo abatandise okuvuma abakyala ba Sseggirinya temusooka kuvuma abakyala bano omukazi tasobola kuba musiru kuva naga nti omwana wa wano nga si waawo bakwera waliwo n'abeenoonyeza ebyabwe nabo tetubabuusa maaso anti oyo yennyini eyeenoonyeza ebibye Katonda ali mulamula waliyo n'abakyala abenzi ekyobwenzi sikimenyamu abakyala bendera ddala naye ate mwana wattu ekyewuunyisa benda ku basajja abatali baabwe abasajja n'abakazi fenna tuli benzi nze siri ekyo tetukimenyawo fenna tuli benzi okuviira ddala ku Kitonsa Lujja atudde wano fenna tuli benzi nammwe abakazi okuva ku bali eyo mwenna muli benzi ekyomukisa omulungi nti fenna tweyendako era n'abaana betuzaala baffe Lujja yeye enkola obedda gy'otambulirako byonna tubikolera byonna biggwera kuffe ayenze n'atayenze gwe bazadde bulune gwe bazadde waka bonna baana awe tuli onfuna bulungi so tetuvuma bakyala abo nti mwayenda mwakola kinedda nammwe ababavuma abakyala batono nnyo leero netugamba Katonda Allah n'asalawo obusazi n'agera tibannange njagala kutwala bazadde b'abantu nga tebabuuziddwa kibuuzo mu jjana bazadde b'abantu nga tebabuuziddwa bibuuzo bagende direct mu jjana mu Uganda tuyinza obbulwamu n'omu bazadde baffe obaffe abazadde oba n'abazadde baffe basobola obutagenda mu jjana direct mbusiraamu omanye ekitwaza omuzadde mu jjana direct ye n'atabuuzibwako kibuuzo singa ozaala omwana w'omuwala n'afumbirwa nga bikira ogenda direct tobuuzibwa kibuuzo kyonna naye mbuulira wano ng'abaana abawala betusomesa obusiraamu eddiini tugimusomesa okuva mbuto n'agitegeera bwaga nti kansabe Katonda nnyambe twale bazadde bange mu jjana bameka pozo wangu omuggalidde wa wasabira tolina gy'osobola kumuggalira era agenda ku luzzi n'akutamamu katono n'evaako kakitegedde Lujja so kati bwe bibanga ebyo nini tetubisobola kitegeeza tetuvumirira bwenzi obwenzi tubujje mu zino ensonga kubanga omukazi oyo tasobola kwebaka na mukazi munene amufunyisa olubuto eno sasanga omusajja avuma abakazi benzi ate nga aba bazaddemu basajja naawe oli musajja anti ye si mwenzi oyo abakyo aliwa Lujja wandiika akatabo abaana ke banaasoma nga tebakutankana oli mu kuwandiika akatabo ak'okutankana oli ku firimu yaani ya Expendable kati gwe gy'oyagala ate opuliikinga abakyala Basseggirinya nalabye nga baagala kukola apiiru bakole bakkirizibwa era baddembe n'okuwakanya kyekiri kyenkugambye baddembe n'okuwakanya ebyavudde mu musaayi batuufu nnyo ebitundu 99 ku 100 balina akatundu kamu kagenda bajulire kati mu kujulira baba tebalina kuziikulayo Sseggirinya ate bamuziikulira ki kati nanti omusaayi temukkiriza bivuddewo bamuziikule bamuziikule totuza mu byakafeero anti bye byakafeero eyajjako omusaayi dokita waddembe okuleeta omusaayi ogutali gwa mugenzi ne baleeta omulala okimanyi Lujja kati kankubuulireko kino ekiri fane okimanyi nti musobola okukeera ku makya nga tutudde wano nze naawe singa ekyuma kigabya results ez'amangu ne banzijjako nga nina ebintu bye nkufaananya nga bakebera musaayi nga nako ebintu bye nkufaananya fe abasoma botanico z'emiti emiti giringa bantu fe tulinga miti bitonde epaapaali liina gundi mwezigwa gundi stage ne characters mwerigwa nga lijja faanana n'ekirya nnyonyo kimanyi
nga lijja kufaanagana ne kugamba ebintu ebigwa mu stage ebyo bwe nkola DNA ey'ekikajjo kino sugarcane eriyo groups gundi egigwamu n'omuti drunken tree eriyo ekikajjo ly'enjovu likigwamu ate kino ekisagazi nakyo mwe kigwa era birina ebintu ebibifaananya kati gwe ddayo okole kunoonyereza okwo ku bitonde bya Allah yebitonda nga byefaanana gwe tobeerangako mu kitundu n'olaba omuntu ng'olinga gwe wali olabyeko awantu oba olusi n'omufaananya omulala kati oyo bw'omuggyako endaga olwo omaze okukola DNA esooka ey'amaaso kati ng'ogendamu eri ebintu bingi tujja kuba tufaanagana kati abakazi okkiriza baddeyo bakola apiiru ate okukola apiiru basooke bamaking sure nti omuntu gwe baggyeko DNA ye mutuufu bakole DNA z'abaana ati kyenkugambe nti wetuddayo mu ekyo kijja tutwala mu kiwanvu basabe kooti oda bazikule omugenzi maama bamuvuga sipiidi mwe sipiidi eri mu bintu bya Seggirinya temunnagiraba kabeere maama agenda kumaliza tafunye yadde ekintu sipiidi eri mu bintu bya Seggirinya Speed eriwa mukugabana nene nnyo manyi Seggirinya ebbanga ettono lye yabeera ku nsi yakola ebintu bingi alina okubya obugagga ne bitaba bya bugagga naye ya positioning ekifo ekituufu nti ate sinimba mwana wa Seggirinya nga bamupositioninze awo afuna mangu obuyambi kubanga Seggirinya yayamba nga talina level ngayamba bonna yayamba okuva ku mwana atandika kati empeera ne bagabuga nti oli mwana wa Seggirinya ne baba abantu sibe bakuwadde Allah yaginotinga kyova n'abalo yabatuma Naggirinya ngayagala kitambulira awo ku Seggirinya Naggirinya yes lwaki DNA ezijjira mu kaseera ka kugabana kuba mpulira parliament erina ssente zeri mu kuteekateeka obbawa ontegedde bulungi n'ebyakafeero byalimu okugabana ontegedde bulungi kati gwe gyenzi gy'olabayo kyova olaba ebiseera ebisinga simala gakola interview na muntu alwawo kunfuna kwata kaabwerawo mujje mu kyalo genda ateryamumanyi agende nti bane njagala kukebera mwana wange bajja kugamba n'olwala mulimu akayitamu nga kafaana n'omwana wo ate omala okyuseemu katono ku status oyo yennyini gwe bakebera nga wasobola okukomawo nga si wuwo nti mukyo keera ku makya genda bebakeberera ndaga butondo ba DNA ng'oli bibyo omwana ajja fuluma nga wuwo kati kyusaamu yambala ku suuti vuga ku motoka ey'ebbeeyi gwe bamale bagende nti mabiriziye bakuga nti mutaasa kafeero agiina mu shares bajja kugamba bajja kukendeeza kubalina okufuna ebintu tetubabuulira mazima olowooza lwaki gavumenti yagamba nti obulere buna wali bume lusooke beera DNA busooke bukuloozinga layisinsi bagibuggyeko kati tugenda wali ku ddigaali si kyekyo kati bwe tuba nga we tugenda kitegeeza ne bali bebaali beekengera okukola ensobi tezaggwawo newana ensobi wakyasobola okubaawo era ensobi okitegedde lujja so tuleke kugerayo bisoososo na bijambiya na mafumu bakazi bali bantu bannaffe betwetemaatema essaawa eno tunaamanya ddi ekituufu ate era n'ayagala okukola DNA alina okukuteerawo amaanyi agafuula omulimu gwe ogw'amaanyi okitegeera bino nze mbikugamba lujja DNA mugikole naye gwe manya nakugamba agenda okukola DNA leka ng'otuwadde endagaano kyangu nnyo okuvaayo ng'ofudde kyangu nnyo okuva ne wayitawo omwezi gumu n'ofa gwe mbuulira omwana wo ng'obadde naye ebbanga akuyita ddaddi okoze buli kirungi kyonna mu ssaawa ey'okugabana ebintu akugamba nti omwana si wuwo mbuulira obulumi obwo tusooke ate nga gavumenti yavaayo ne owuninga nti buli mwana azaalwa wa gavumenti kati lwaki temuwodinga abaana bammwe aba gavumenti kubanga noono azadde omwana property ya gavumenti ndaga mutondezaaki nendoza obulumi obusinga okubeera kojja kati tutunulira oyo omwana nga yeddala victim si mwanawo
kwe kulaba musajja munno ng'ayina eri ssebo yeeyagala gwe nonga naye gyali banaakola baayina baalabirira naye mujji bwe banaakize bwekiro ntusasobola yovaamu atali wuwe gwe njagala nkubuulire keera ku makya obeere ne position tokeberanga abaana muve ku kukebera abaana baffe bonna labirira omwana koja waliwo ne bendaba abaddugavu n'omusanga balina omwana mweru abo bo jini bazijjawo ezo andi gye kiri kye nnakugambye ayinza obba bwe yafuna olubuto wamutambuza nnyo mu nnyonyi ne alaba abazungu n'okulaba obulabi kisobola okuinfluensinga jini kati gwe lowoozaamu nti ekintu ky'olabye bw'oba ng'otunula ku mukyala anyirira mutaka yasituka gwe tobalaamu process eyo etambula nti nekyasobola oyita ne musaayi mwe lujja temukola risaaki maaso ge gasiima omukyala ekitundu ekisanyuka kiba walala nnyo ne guli yakitinga guti laba avaayo abeeno wansi yayingira n'anoonya ebyokulya mu ndeeyo kati bugamba kyaki musajja asobola okufuna olubuto gwe omukazi ku kyalo bw'afuna olubuto omuntu gwasinga obutayagala ku kyalo azaala omwana ng'alinako akafaanana omuntu gw'atayagala wekiba era bw'olabanga mukazi waafunye olubuto n'akwetamwa wakazaala akaana nga kakufaanana watakwetamwa abaana abafifite twogere ku Luwemba eyali kiyambibwa Sseggirinya amawulire agali wakati oyo just fala naawe Luwemba fala anoonya publicity akyakola ekyobuyambi oyo political failure talina makulu syagala na tumwogereko talina na buvunaanyizibwa ku bulamu bwa Sseggirinya de ku baana ba Sseggirinya oyo kajiiko nattabula talina na budde yadde obwakungubagira muganda we gwayita muganda we ye gwani yakugamba nti Nakajumba yakuzaala Sani abantu babeera bulijjo n'abantu mu kibuga lujja ne mufuuka ba mukwano oli n'akubeererawo mbuulira lwaki oyo taakweke agreement za gundi ayinza n'okuba nga ali mabega wa kino ate Luwemba afuniramuwa okukola ki okubira mabega waabyo just yet awa mawulire awa bantu kiriwo si yabimanyi ababimanyi gye bali talina na kyamanyi kweza ensonga ababimanyi gye bali bino ebintu okuva Sseggirinya lwe yafa okutegeera kw'ebintu bino n'oyo Luswa simanyi Luswa byakomadda bino ebintu kati byetaaga famire yegenda okusportinga ereeta omuntu agenda okukuza abaana kati byonna ayagala kwekiikawo alage nti akola bw'azanyiramu politikisi wo ow'ekijega oyo tetumwogerako saagala na kulaba muntu yenna akeera ku makya ng'oli namawulire n'okwata kamera ye ey'ebbeeyi n'otunuza mu oyo agenda kwogera biki bino ebintu singa yali wa byandoli nga yanditegeeredde olu nga Sseggirinya tannafa nti abaana abataano si ba Sseggirinya bwabanga yali mukwano gwa Sseggirinya nnyo nga yamanyi buli kimu ekya Sseggirinya oyo kajiiko nattabula ate bannamawulire tebamuwagira abamu oyo kajiiko nattabula era bw'anaaba tannava mu zino nsonga za Sseggirinya tewali kigenda kugenda mu maaso nalabe namwanda omw amuviiriddeyo ng'amuvuma nga si musanyufu agamba ye kati yawadde obwogezi bwa famire kati yabimala abitumalira atunnyonnyole byonna ebiriwo ayagala amawulire tagasobola ayagala ebintu yeetisse ebintu bingi byatannaba kutuuka kusobola zino nno ensonga kati si za balusu abakyamuukiriza za bantu abali strong aba famire nene ensonga y'okuba nti abaana babaddewo ebbanga lyonna nga bamanyi Sseggirinya ye taata waabwe ne biba bituufu nga ddala si ye taata waabwe tebirina kujja mu mawulire bitokyalinga abaana bitokyalinga famire tebiyamba bidisorganizinga empummula y'omugenzi abatawummudde yadde yakisaba nti Sseggirinya towummula naye taata kabuliyo njagala etebenkere kubanga naluli nalaba bagenda ku malaalo omusaba
akasajja akagwagwa Lujja sitera kunyiigira abantu nenzo omuntu atatera nnyo akola ebintu ebitamusaana fight hard mbenyiigira eno embeera y'abaana gye tuli mu kuzannyiramu tuli mu kutokyalinga obulamu bw'abaana olw'okuba tetwafuna ogimanyi nti abantu abasinga obungi akwata n'essimu ye n'akola statement nga tamanyi outcomes akola bukozi n'avaayo n'ayogera ku mwana w'abandi omutongo oyo nga tamanyi kivaamu n'avaayo n'atokyalinga omukyalo omutaata naba kutuuka kuggwa ku mpagala kati olowooza bano bennyini bano baluuswa be bapromotinze ne basingo maamu mbulira musajja akyagenda okuddamu okuwasa bakazi ba Sseggirinya abo ate nga ffe obusambuga nti omusajja bw'afa tukuwa emyezi 3 genda ofumbirwe namwandu nga bamutwala tumaze okukakasa tali lubuto tumaze okukakasa talina kintu kyonna kya mugenzi kyafisizza nange nga nefunira ku mpeera nga naye agenda afuna obulamu obulala bali mu kwonoona obulamu bw'abaana abato abazaalwa bali mu kwonoona n'obulamu bw'abakyala abandifunye life endala ne bamuvinga on babasibira mu bulamu buno obw'okuba nti balina gye balaga ng'omaze omuntu omufunyaafunya omuggyeko n'abandi mukwanya ne bamuwasa batandise omutya nti abaliga ebyo bina temubirowoozezzaako ne DNA result zandifulumidde mu famire ne bakitegera nga famire awo ne bamanya bwe bagenda okukyandolinga ne basigaza abaana ne basigaza ekitiibwa ne kati ne parliament yeebuuza omugabo tugenda gukola tutya oyo omusajja mbyanfuna bye bimutagaza ye tannaba kukkiriza nti akyasobola ogenda na standing n'akola ebibye alowooza nti akyalina otambula mu bintu bya Sseggirinya kyova olaba yatola ne shahada ey'ekimpatiira yali musiraamu yali yasiramuka amabegeeri okuva ddi nga n'omugenzi akyaliwo lwaki yo nti firimu vidiyo teyafuluma kwololo yasiramuka nga akyali n'omugenzi lwaki efuluma ayingiddemu ono katemba tinzize kwesimba gwe munno tannaba nakutuka nsingo n'ennaku 40 tezinnaggwako ng'ate otandika kulaga nti by'obadde okola mbisobola ga nti nze mba kuba wa famire ya Sseggirinya nga ndi wa mutwe mutu gwe nandisoose okukyawa obanga ekyatta Sseggirinya kyabula ono munno tannaba nakutukako nsingo oyagala waabadde lwaki sisooka ne kukubamu ttooki mangu ebyo byebiri eyo sayidi eyo byebyo era nkusaba Lujja oli w'amaanyi nnyo information yo omuntu bw'agiweera ku mukutu gwo egenda wala nsaba ebintu bino bituuke ku bantu mwenna balina interest mu by'obugagga bya Sseggirinya abatandise n'oteekawo katemba mukebera abaana mutandise okwonoona repetition y'abaana olw'okuba mubalabanga abato bino ebintu bye mwogera mu mawulire bino ebintu bye mukolera ne muteeka ku mawulire tebivunda bisigalawo nakugamba omukyalo omu yeeyambula n'atulaga ebitundu by'ekyama nga ne social media tennakula nga tutugenda bugenzi twakaswitchinga okugenda mu digital n'essaawa ya leero taddanga mutongoza musajja taddanga mu kukola kintu kyonna ne kigenda mu maaso kikomaawo yamaliriza alokose nsegedde so saagala baana baffe balokoke ng'ebizibu bibafuukidde ebizibu. Okay, bubaka bulungi nnyo mu ddakiika 3 njagala tukooneko katono ku kintu kya Bebe Cool ne Bobi Wine nakyo kyamaka naye nze akasinze okunkwata kekanaaka mukazi wa Solonobere wa mukwanogo ne mukazi wa mukwanogo n'anobera ewuwo kojja akantu ako nze kye nawulirako Babi ne Zuwena baali ba mukwano ababiri ate nga Bobi ne Bebe aba mukwano kati nga kyangu nnyo okubaawo connection ya mukyala wange okumanya ebintu ebifanagana bwe bityo yes ekitali kikyamu just lwakubanga bumanyi nti obulamu bukyuka essaawa eno tebakyali ba mukwano byakyukamu ate nze kyesikkiriza nti tebakyali ba mukwano ogenze mubiri batugambanga nti bano bakola ssente nga nti kati eyo njagala nkubuulire ddayo tunuulire abayimbi babiri sooka obaleke abo tujje wano mu generation eno abantu gye basinga otegeera wano we tuli kati Shiba ne Spice babiri abakyala omu bwe yava mu leesi omulala amaanyi gakendeera ng'omu taliiwo era olunaku Shiba lwagenda okukomawo ye piiki ya Spice
Divorce matovu. Aha, wetuvaawo tuddeyo ku Bebe Cool ne Bobby Wine. Bobby Wine baali ba mukwano ne Bebe Cool yensonga yes Bobby ne Bebe Cool baali ba mukwano yensonga lwaki bwe beekolako obunabbi tetuddamu bunoonyerezaako oli yali amanyi ekyamunne nga noona amanyi ekyamunne Bobby Wine bw'avaayo n'atuga nti Bebe Cool fala tetusobola kuddamu kunoonyereza kakasa oba Bebe Cool fala tutwale ekyo kyayogedde ne Bobby Wine ne Bebe Cool bw'avaayo n'aga nti oyo kadingo tugenda n'ekyo kubanga bakuze bonna musicale babaddeko bonna mu life ng'ebanyiga babadde embulamu obufaanagana babadde mu competition abantu bameka babiri ekyasinze okunnuma kyokka kyabadde kimu kwe kuba nti kale abategese expo nti bafunye couple nga bibagenda okwogera babibasuddeko busuuzi tebabawa budde bwe briefing nti kiki tubatwogera ekigenda okugasa nekyo ndoza kiyamba Bebe Cool kiyekka era gwe batunuulidde naye nga expo teya delivery service eri bantu twavudde mu mukolo gwonna nga tuwuliddemu bye twagalira Bebe Cool byokka ku Bobby Wine. Yes. So singa tuddayo ku mukolo tetumanyi babadde singa bayagadde kutubuulira nti baleese couple empowering abakyalo okunywerera mbufumbo oba oliawo ate bandikomyewo keno wansi ne bakwata katendo ow'ebonizi ne mukyalawe experience emala nekya Bebe kyabadde kituufu mu layini endala nga zino Zuwena yafuna Bebe nga tamanyi nti mutabani wa minisita ebyo byonna bipange ezo nnamboozi za kutwala airtime bali bamusasudde ku bukedde ng'awera nga balina engeri gye balina omumusaasaanyaamu gwe ŋŋamba otya nti ebbanga lyonna Zuwena lye yali abadde ne Bebe Cool nga takimanyi nti mutabani wa Bidandi Ssali ebyabasangayo ku lugendo era nange sisobola kuvaayo ku makya nenkera ku makya nenkukwana nenkwana omukazi nemubuulirirawo nti nze mutabani wa Mulisa Nanziga kyeyamaani tusooka kutambulamu kati ebyo si bye bizimba omukwano okubeerawo okitegedde ebintu bye babadde nga bwe mmanyi nti yabadde Bride and Groom Expo. Bandi badde bakwata groom nga aina information gy'asobola okuwa ne bride nga naye aina information eri mature so si bino byakujja simanyi ataawo nengula hama kati omwana atasobola kulabirira mukazi na bulamu bwa hama nga gwate gwo olesi balina hama boogera singa yatunuulidde deep life story nga taleeseemu ate nentumya hama kulimu ebyakuuma mukazi wange nendeeta ne hama kati byokka bye byassa omukolo so tuyolooza tibe badde si yeyabadde kapo okubeera waawo entuufu okubeera waawo kapo nnyingi nnyo kapo nnyingi zetutamanyi nti zetwafunanga mukisa kitegeeza omuntu teyategedde naba kiyetaaga expeddako agigoberera so yasigadde ali ku Bebe Cool yataddeyo kiri ekifaananyi ekirala showbiz biki kubanga simanyi script yabwe bwe yabadde naye nga kyabuzeemu kuba babadde abavubuka bamaze obbasanyusa kwabaddeko bino ebyokulaga ebiki fashion show yabaddeko wanalabyawo abaana nga bambalidde eddala obuntu kati ekyo kyabadde kimala mu bavubuka kati ne baba ne bakomawo ne beempoweringa abavubuka ng'omuntu amaze mbufumbo ne mukazi we emyaka 50 kati eyo expo yeetaaga abantu bakuza jubiri za myaka 50 bebalina otutuulaawo ne batubuulira kitegeeza gwotonde ku side y'abo abali successful saate nno nekya Bebe ate kikola kuba n'abanobaanoba ekyo kikola kuba nobaanoba naye bo balina opportunities nnene
fete tuli ku bantu bano aboleta kaponge maze n'omuntu 50 egenda kugatta gwayagala okunoba biki byolina owuliriza nawe yali anobyeko biki byolina owuliriza so twakulembeza kunoba twakulembeza kunyumisa sho kunyumisa tetwatunuulidde kinyusi kya sho awo nkula yo sho yanyumye bebe ng'atudde wali already yabadde twe tumaze okufuna kuba artist abaliko Spice bayimbye mukoze bakwita ekyo kye bakola abantu okwambala ne bajjako ku stage ne badigiddamu ne baddayo modeling already oli ku muvubuka bazze mu buno obupale bw'omunda ebyo obimaze balaze ku mibiri obimaze kati omukulu eyandibadde adduka nga biri tabitegedde ate muleetere entake ne mukyala we kyogamba bebe yalikomye mu kuperforming yandiyimbye buyimbi n'agenda gwe mbuulira mu bye yayogedde ensi eriwa bebe yayogedde nno anti gwe mbuulira ensa oyambibwawa nti mulayini y'obufumbo kano kalayini nakajje ku bebe kuulu kampe twazze mu lwali lwaffe basi nti gwagamba gye yanoberanga yali akyapangisa byempulira ebyo lwali twali tuzze kusaagasaagamu awo airtime gwe twasasula ku bukedda gweyo kale naye ng'ekyamakulu kyonna bwe tuba nga twagala kusomesa tukwate abantu bano abaludde mu bufumbo myaka ameka oyo yalina experience entuufu yasobola okwogera eri abagole yasobola okwogera n'abaagala okuba yes naye ffe kiribu kye tuyina nze nandibadde nze oba oli awo nandigambye nti webandireese kale nga Ssenga Amida bandigere twandifunyeyo ne kukojja Kitonsa naye mwe tubakooye naye weebale nnyo generation tugisavinze ekimala abantu twababikkira ku bintu by'emabega gye byava twagalako ku kipya kati nette baleete biri eby'emabega nti abana abavubuka omaze bakyamusa ne bikini dance ba Spice bayimbye audience ey'omukadde eriwa Jajjo n'abadde akyusa TV nga kuliko bikini oba abadde scrolling n'asanga bikini agenda kuddamu ddi okusanga kyendowooza nti bakojja basobola bafunirayo ka session kamwe ne kaggwa ne tugenda mu bakadde bikini ne bagira weebale nnyo ng'eri pakiti naye tulina okubirowoozera ku kintu ekyefaanyiza kino kye baakoze ku bebe ne kibeera nga ye climax ya show nga nakiri kibaddemu nabiri nga mwebiri naye nga ekintu nga bebe kye yakoze terina kujja nga bebe nti main erina kujja nga climax tituli mu kumaliriza katukyamuse katwongere ositulamu ne publicity yes kale so nebyo mwakuttemu ebyo mwayize mulimu abantu abeesobola amujja kubeera mu competition nti Lujjaguze Kawundo kati Kitonsanze ku bbanga lyenkoledde ng'ate Lujja yakajja tasobola kuvuga Kawundo kangende mu TX baka ngende mu Mpenkoni ababisobola gye bali so naye bwe tuba tutunuulidde obufumbo tufune kapo ngeri strong tufune kapo ngeri strong bantu tubaleete kubeera nti batulira ku challenges naye nga biri ebyeri strong nti kutandika bufumbo tufuneyo kapo strong naye nga byonna ebyabaddemu tubyebaza ng'abavubuka banyumiddwa n'omwana yansindikidde awo kakiripu n'aŋŋamba sooka olabe ekyabaddeyo nange ng'omuntu n'olabamukko nze just akadde kankutte ke kaka mukyala wo n'anoberewo oli ekyo kisoboka singa muba mukwatagana kyendabyemu nti wabanga ne gyanobedde waliyo omukyala ekyo kisobokera ddala waliwo okunobera kati ate ew'omunno nga teriiyo muntu tosobola kuba nti nno oyo baba tebamututte baba mututte era ate bwe muba ba mikwano nze ekintu kati kino kankababuulire mu abasajja musembayo naako tokkirizanga mukyala wo okuba mukwano gwa mukyala wa mukwano gwo era olutalo lutagenda kuva wakati wa Bebe Cool ne Bobi Wine luli ku bakyala
kukkiriza mukyalawo kukkiriza n'aba mukwano gwa mukyala wa mukwano. Yes. Si kirungi N'akamu bwe kati. lwaki kojja. Ekyo nze nkikugambye bwe tuli n'obudde tetulisensula ekyo. But there are couples nga bya bitambula. Bwe tulifuna obudde ate tulisensula ekyo. Lwaki si kituufu? Ye programu eneddako. Kale tubadde ne kojja Kitonsa bajjabo ne bassebo mwebale kumwagala olw'engeri gy'alabamu ebintu. Kojja Kitonsa buli lukya abantu bongera okumwagala. Amiina nange bagamba ku Kojja Kitonsa kwe tufiira. Nange kummwe kwenfiira abategeera ebyange byenjogera weva maki nkola ensobi naye nange ndi muntu bw'abawo byenkoze ebibi munsaasire. Abakazi ate kati bo bali ku mwanjo. Okagaza. Waliwo ne gwe nalaba ng'agamba bannaye njagala Kojja Kitonsa ono sooke musanyuseemukko oba atya babingulira ebirabo. Era ndoza kye yali ategeeza. Kale babuulire namba y'essimu awo ali eyo London yangambye Kitonsa naali twogeramu awo nga ndi luweera eyo mu nnyaanya zange. Kuba bannaye ennyaanya ennaku zino akasana twagala fukira naye nezigula amazzi tetuzala ngamba nti mmwe bensinga okwagala balina kye mutandise. Nampeereza ennaku ezo ebbaasa nenje yanziza munnange weebale nnyo weebalire ddala. Sijja kumentioninga naye gwe okimanyi. Allah akuddizeewo. Kale bawe namba essimu yagala okwogera mobile money kwogera naawe WhatsApp. Akamba we yakwogera nange WhatsApp. Mobile money waliwo omusajja omu gwenda bakano tokanyumyemu katono. Bamuyita Kakembo. Muzeeyi Kakembo w'Ekiryandongo. Wamulabyeko ku TikTok. Namulengeddeko. Wamulengedde. Mukadde wange. Ojja kumulaba. Naye abaagala okwogerako nange essimu ye gikwate eri 0759 10 2 0759 100 200 eyo nkubira direct ate yogerako nange ku WhatsApp. Nja kuba twogerezeganya tulabe. Ebichallenginga mbulamu bingi. Eriyo omukyala atudde ali ku kyeyo ng'ekyamutwala ku kyeyo era DNA yavaako omukyala oyo genda ku kyeyo ate eriyo ali successful ng'era ekyamufuula successful DNA. So ewali ekirungi n'ekibi tekibulawo. Nze Kojja Kitonsa. Kale tukwebaza obudde bussebo. Amiina. Ate ne twebaza n'aba Rock FM okutukyazaako wano. Bamuyita Divorce Matovu. Divorce Matovu weebale nnyo. Makindi ogitufuulidde ennyangu mu mbeera bwe yali ezibuwalidde. Yagitugondeza. Tulinawe tusobola kufunira ku mirembe nga tutudde. Nekati wa divorce kiggwa bugwe. Otegedde. So weebale ssebo n'ebyokulya tubisangawo. Tulidde wano ku muwogo musajja mugumu. Omayo omuntu kasitooli akawoga. Omuntu asitala kuweereza okulya kitegeeza buli kimu kiba kitambula bulungi. Kale nno tubeebaza okuba nti mugoberedde ku meeze lujja ne Kojja Kitonsa to ne weebale ku kamera. Mwena bakasitoma abange abalungi. Tulina ebizigo ebya buli kika, oli muddugavu, oli mweru, oyagala ku brighteninga, oyina embalabe, oyina binnamakula, ebizigo byonna tubiina. Twayongeddemu ebirungo mu bedroom products azeetaaze zonna we ziri mu bungi. Tulina fertility tea, tulina eddagala ery'enjawulo. Gwatwetaaze so tukubirako ku namba yaffe eno wammanga 0708 76 32 11. Little Bird School, Mixed Day and Boarding School isangibwa wano Nansana Kyebando Nsumbi. Bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babeere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo. Saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Balina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuva ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala
kossa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endala abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuviira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku b'ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery.